Inze siri mulamu makoshita yara baba laneke president mokoshetere bebe tugenda kusisinkana mulinye lya Yesu abayimi nga bakyali eggulu italaneke nkwegayiride nze ntegera ekigenda maaso mu gospel music industry nze ntegera omuyimbi wa gospel bwalya era nga bwasula abayimbi babagoba mu mayumba abayimbi tebalina kyakulya abayimbi balwala naffe tetukyategeka bivulu omwana eyali akube nanga mu kanisa aliridde wakaseera kano omwana eyali akube nanga aliridde wakaseera kano eyakubanga gita aliwa banange amakanisa magale abasumba bafe baganyo tuyamba juzi nakuba omulanga nengamba muyamba abayimbi ba gospel tewali banange General Salim Saleh italaneke oba kusaba oba kusiba nze byonna ngenda bikola aiteraneke aite abayimbi ba gospel aiteraneke munyonyole abayimbi ba gospel kyebayitamu then alyokaita abayimbi ba gospel Muzei Salim Saleh tebakulimba laneke nze nina numbers eno government eyagala numbers eno government eyagala numbers nze nina numbers z'abayimbi ba gospel era bwogamba abayimbi ba gospel kunsimba mabega General weewuunya era wano nina list ey'abayimbi abali mu bwetaavu babano ne numbers zaabwe nze simu kweziri abayimbi bano bantu baddala nkwegayiridde General Salim Saleh Salim Saleh tuyambe General mpita eggulu nkwegayiridde tata twakola ky'abayimbi ba gospel tuzale buzazi ate nnoonya byange bano abayimbi bonna nandi bagambye bayiteraneke musabye ekintu kimu muzeeyi yita abayimbi ba gospel oba mumpita bega oba mumpita omuntu asabiriza nze sifuddeeyo nze nnwanirira industry ya gospel nnwanirira abayimbi abalekeddwa abayimbi abali mabega mukoze zi UG concert kijje mukoze ya muyimbi wa gospel twakola ki mazima twakola ki ddala abakulembeze ba gospel muli bameka kuba tulane kayo wisdom ne mukulembeze ebya kayo wisdom sagala bimanya nze kindi ku mwoyo bebana abayimbi ababona abayimbi abayita mu challenges bebatafuddeko yensonga endese wano olunaku lwa leero nze nyinza okuba nina ettooke ery'okulya nyinza okuba nina akawunga k'okulya naye bano abayimbi tebalina General Salim Saleh italaneke lwaki togamba nti yita abayimbi ffenna lwaki oyagala gweka tasobola kuyita abayimbi bonna ayita abakulembeze okusooka ayita abakulembeze okusooka mwami General Salim Saleh italaneke nsaba appointment nze ntya okuyitawo ekaruma waliyo kiboko wali bayinza n'okunkuba essasi ne bambuuza eggulu njakalayo ki abayimbi gye bali ntuukiridde balamu ntuukiridde full figure bona bambulutikinga ani atammanyi Anita owa union tomanyi choyagala ogamba ragadi tomanyi owa forum choyagala ogamba nti president Cindy tomanyi buli ali awamanyi bakuwe namba yange nange nzije eggulu kunyonyola ebizibu ebiruma abayimbi ba gospel laneke abayimbi bangi bagenda siri mulalu kyendagala okutegeeza ensi ndi mu kukungubaga mu basekabaka bayambalanga ekutiya mu basekabaka besiiganga evvu nga bakungubaga ne besiiga evvu nga bakungubaga tuli mu kukungubagira industry ya gospel banange tuli bubi ne bw'obuuza Wilson Bugemba ajja kugamba kyekimu abayimbi bangi abaafiirwa ne Levickson yennyini ekivulu kye tekyasobola kubeerawo olwa lockdown ate ng'asasudde ekisaawe ng'ate alanze n'okulanga ali mu loosi abayimbi bangi aba gospel tebasobola kuvaayo bali hambo beetowaze balinda Mukama nze sigenda kulinda Katonda kuva mu ggulu Katonda ayamba yeeyambye nvuddeyo bannange mutuzaale kati lwaki omuyimbi wa gospel aba abona ng'ate kyawandiikibwa nti General Salim Saleh shall meet Laneke on behalf of the gospel artists nkwegayiridde General Salim Saleh vaayo kiri muno mu Bible kyawandiikibwa mu Bible ngenda kusiiba ngenda kusaba era nzikiriza Mukama nti General Salim Saleh ogenda kuvaayo sisinkane abayimbi aba gospel yitalaneke ramaka shantayara baba yambere bobo kulu yantayara baba